nze nkuyise manyi nti ogenda kuzijamu bulungi nnyo ate abala bakikolera ddala okutali mulungi nange nali nkikozeeko ekyaki ekyo ogende wantu nenzija tenensula n'okusula nota wa musajja nenzija nensula nesikombya neŋŋenda ku makya ate nga nkuwadde ate ng'ompadde n'essente ne transport nendya n'okulya kugamba nze nakikolako kati ekintu ekyo kikolebwa ku muntu gw'otayagala ku mutima naye nga akwesibyeko nakikolako abasajja nga basatu omuntu omwagala ku mutima yes nga tomwagala nga tomwagalira nno ddala nze kyantuukako nga gayisi nga ne bwe muntu ndabanga embwa nga ne bwe muntu lyampulya nga ayagala osesema watunako omusajja akwagala talina buzibu naye nga bw'omulaba nga mpulya njagala mukuba nga akulabikira bubi ale nga ekigambo okukusaba akitya kozi nali nga mukambwe omusajja yakuwanga esente ze nga atya n'okusaba mbadde obadde ogamba ki Grace tewali kati ng'olina omukambuwalira ne yeevaamu lumu n'angamba njagala kumpaako ng'ayambala nankani kondomu kati mumpisa embi saagala mutunulako yadde ngomanyi muntu just otadde butesitibbo bwoti tolina yadde n'obwagaza nga yamanya agende wamuterayo bwoti amala agende nagenda otunulako bwenti ng'aggyeko gundi ng'agiggyeko kondomu ngenda otuna bwenti mutunulako bwenti ng'agiggyeko okimanyi nti wano e Kampala omwana asobola okubeerawo nga talina yadde 10 nga talina yadde 5 talina yadde omulimu nakemwana yangambako nangamba nga nkyako yali waggulu butiki yange ekyali nangamba Grace kati nzikirira ku paka lasti kulya mmere naye sirinamu yadde omutwalo nemugamba bagenda kukola nangamba ngenda tambuza kigere bwenti wennakkirira okutuuka ku paka lasti nja kuba nfunye omusajja ayimiriza emmotoka antwale ku paka lasti ndya emmere gwe abaana balina lo bana abaana betuyitako wano ayi aveeri waggulu anti akola ebbina lye nayambala akantu ke nga kimanyi nga talina bambi nga talina nagamba enjala ennuma sirina ssente kati ngenda kupaka lasti kulya nangamba ngenda tambuzaawo kigere ngenda kulya nsinaapinge nkomewo nkusasule n'ez'omumanja ez'engoye nakkirira abaatuukawo ku savana awo ku ssomero nga benzi epaakiri abasajja muli bangu bakufuna era mwana gandi mpozi nga tolabika bulungi omwana jukira yakola n'ayawula bw'ati atambula n'ogamba yes olaba ogayi kunyimira wayi utamuddeawo n'agamba n'akoma n'agamba kulya ku pakalasti nange nanneetikira gwalese ku nga atalinamu ku ssente ng'alinamu ne ku ssente naye nga yakkiri talina yadde omutwalo ffe twali tumanyi nti abaana abeeryamu kale bajja kiro n'emisana babeerawo ne tebaliiko omusajja yali akuliriddeko ku bbanja batulyanga looni naawe omusajja yali akuliriddeko ku bbanja agamba ki kati oba omuguzizzaaki oba omuguzizzaaki okay omulungi atulaba nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya kansuli nti oli bulungi eganye koleyo egambye kadi tegisoma kasita tulina kamera yaffe erimbadde njigesa ndabe neekola olaba otambula ne kamera ebbiri ssebo ozirabye omugaso gwazo okanya kimu nti emu tugireke oli ku C&G bana embaniriza ku Celebrity Track olunaku olwaleero tuyingira weekend tuli lunaku lwa Friday wano Uganda ennaku z'omwezi zaaweze mmeka ye tuli munaku 9 ng'omwezi gudduka gulagawa ndenga gwakatandika mwezi gwakatandika ng'ozimanyi nnyo kyasasula renti oh wow that's great kati bw'oba olowooza ku Land Road ffe tetukyabalowoozaako bambi n'ojja kujja gye tuli ojja kufuna ku ssente ojje gye tuli olunaku olwaleero nze tunyumyemu ne CEO C&G Maama Kisooto muze muwulire ekisooto naye yonna eyo tujja kutuukayo naye kati waliwo obulamu naddala abawala bwe bayitamu bingi nnyo bye muwulira oli n'akikunyumiza n'olaba nga sitoole n'ogamba akyake yakiraba mu firimu naye ng'abaana babikola abaana bazannya emizannyo wano e Kampala Kyaddondo n'ebitundu ebiriranyeewo yensonga lwaki nze ne Maama Kisooto njagala otubuuzeeko baddiyale abatulaba tuli mweno kamera ejatubuzaabuza soko jatubuzaabuza okay abalungi abatulaba ku Celebrity Track right ya muganda wange mukulu wange kati abatulaba tubuulye zera wali mukulu
Grace. Gwe mukulu wange. Kale kanzikirize nti nze mukulu. Abalenzi babeera bakulu. Nebe mbanga nze. Iye abalenzi babeera bakulu. Gwalabeko omukazi nga head of family era omusajja yabeera head. Era ne mu family omulenzi. Ngala ne waba mutasigala afuuka taatawo. Kategedde ako. So muli mutya abalungi abatulaba mwe bali kubeerako. Thank you for supporting omukulu Ono Divorce. Ate mwe bali kubeera nga musubscribinga, commentinga n'okusharinga wakwe. Leero tusinzidde ku C&G. Omukyalo ono muwulira nnyo. Naddala abatera okulaba ku Hafi. Omukyalo ono amumentioninga nnyo. Yogera ku C&G ani anyambazizza C&G. Kale tubadde tukyali awo. N'atuleetera bayita ekisooto kifuuse ekisooto mu Kampala wano. Bwanga tolina 4 wheel teweetega kisooto. Ekisooto kifuuse ekisooto e Kampala wano. Grace obulamu butambula butya? Obulamu bulungi nnyo. Tulina tabbo Mungu akyatukuuma. Yegwe Grace. Yenze Nakano Agi Grace. Gemanya gamatuufu. Kati anti badde bebuuza nti yamuyita atya muganda we just bayizo bayina engeri gye bagira ate namuyisa muganda. Kati gwe Matovu nze Nakano Agi tweddiranga bituli ba Luganda era kati eno show aba family members. Kati abenke bukaka banyiige. Abanyiige. Kibana kyakola obwerere. Jeni yedira ki? Jeni yediranga binaye sister wange. Jeni nawe oli wangabi? Bambi. Yediranga. Genda kikola otya Jeni. Ola bozo ola omukisa okuyisako. Umuyiseeko weswi. Anti ze mbadde zine byagala okufuna. Mwana nga akyali muto. Mu bulamu bwe yalabye eki? Byagala byasoma okufuna. Yenze mbirina. Mbirese. Divorce okoza sente. Eziriwa. Ononya no wonyimira sente. Nkwesozi. Nina tompona. Onako olwaleero Grace njaga tunulire naddala. Wala ebibuuzo byempulira. Nze simanyi oba bituufu oba si bituufu. Omuwala agendewo omusajja. Nga omusajja nze mba nkuyisa ekisookera ddala. Mba amanyi nti wano. Kibatu. Ogenda kukola ki? Ngenda kujjamu. Kunzijamu. Naye waliwo omuwala asimbula ewuwe. Naga ngenda gendewo omusajja. Sijja muwa. N'ate n'omuggyako ebibye. Kituufu nnyo ekyo. Niba kikolera ddala. Ogwo omuzannyo gugenda gutya Grace? Nze nkuyise mmanyi nti ogenda kunzijamu. Bulungi nnyo ate abala bakikolera ddala okutali mulungi nange nali nkikozeeko. Ekyaki? Ekyo ogenda ewantu n'enzija tenensula n'okusula. Nota wa musajja? N'enzija n'ensula ne sikombya ne ngenda ku makya. Ate nga nkuwadde? Ate ng'ompadde ne transport n'endya n'okulya. Tutunulye process. Weteekateeka otya nomanti kati eno awe gye ngenzeeko. Sigenda kuwaayo byange. Ebiseera ebyo by the way kati biri myaka katunule gwe kyewakola nakola myaka giyise ko nga tukyali mu mbeera y'okweyiya okyali wa mama oyagala kati waluna bakiri mu kati sawa abana abo myaka 18 10 emyaka kuva ku myaka 18 mpaka myaka 25 ekintu ne kati mulimu abakazi abakulu nga bakikolera ddala ngagenda kugameze nakikolako kati ekintu ekyo kikolebwa ku muntu gw'otayagala ku mutima naye nga akwesibyeko nakikola abasajja nga basatu omuntu omwagala ku mutima yes nga tomwagala nga tomwagalira nno ddala naye nga akwesibyeko nga aliso providing n'akuyimbya n'ogayiba naye kati n'otuuka nga gw'oyagala takuwa talina naye nga ono gw'otayagala alina okitegedde kati mwe yembeera nkubuulira divorce nze kyantuukako nga gayisi nga newe mutunulira labanga embwa nga newe mutunulira mpulira nga ayagala osesema watunulako omusajja akwagala talina buzibu naye nga bw'omulaba nga mpulira njagala mukuba nga akulabikira bubi naye nga akufiirako nga oba oliawo nga ne sente azisinza nga tozimusale nazimusaba n'olaba ng'omulidde sente nnyo ate bagabira mu sente nyingi nze gayo yanne yali atunda nanyama ku bbuca ewaffe kati ngewaffe tulya nyama buli kaseera naye nga simwagala nga newoganya yange mpulira nga njagala nakkaaba nga ne mama nga amuita Nazara bale nga tonde mukuja mama nge Nazara nga mpulira bubi naye nga kati nga twagala okulya ennyama kati ndongololwe nefulisaamu kasasasa nimaga nno ffe twagala nnyama akubuza kilo mmeka nga atuwa kati nga ne musaba sente kuba nzika nali ku campus kati nga ne musaba sente ne mukano wange Safina ngamba Grace mukubire ku simu musabe sente ne mukubire simu nga musabe mmeka nga musabe $5 ne mugamba nze ndi wano njagala $5 teyambuza na zaaki nanga mateye ku simu ki
nenga atunula ng'omulamu kajjukira mbeera waffe ndi ku campus ekyumba kimpa omusajja yali atunula nga ki ng'omulambo tugende mu maaso kale nze nga tanseducinga ayinza okuba nga ebaga ekiwomera amatama abiri naye nze yali tandabikira bulungi nga mukulu mukko kale jjukira nze nakula nti abasajja abakulukulu abansinga ennyo nga ntwalira mu kifaananyi kirala nnyo kati gayi nga akuwa sente gwe imagine n'osaba atano bakubuza gaaki waliwo embeera kati atano ebagamba kati sekinkanga nnyo naye nga ndi makerere ebiseera ebyo twasomera makerere ng'obeera mu bazadde bo buli kimu bakikuwa okitegeera kati ng'ataano tolina kyogenda gakozesa just ogalya buli gulamu ongoye what n'agakuteerako obudde obwo namana kale nga ekigambo okusaba akitya kozi nali nga mukambwe omusajja yakuwanga esente ze ng'atya n'okusaba mbadde obadde ogamba ki Grace tewali kali ng'olina omukambuwalira neyeevaamu lumu nagamba njagala kumpaako kati atugesa nalekerawo okumpa sente ng'akimanyi nti wanalekerawo kuba yali amanyi nti ndeka mwagalako sente nagamba kati oba oyagala sente zonna zoyagala ngenda zikuwa ngumaze kumpaako yeevaamu ekigambo naye ng'akooye nga nzimpadde ebbanga naye nga mpulya sisobola saagala nakuwagala kati bwe nalaba ng'alekeddewo okumpa ng'ate benjagala tebalina naye ng'obateerawo jjukira oba oyagala oba kikalula kikola atya omusajja nagaa nti mpaako naŋŋamba nemuga tuprograminge twatulukoga nti afuna hotel we tugenda naye nga nkuba edivoice nga mpuyasagala namutunula nga tuli motoka nga ntunudde eno bwenti abawala mubikolera ddala nga it is a total turn off nga like tomwagala nga weekaka abaana bangi babikolera ddala buli muwala kyali kimutuuseeko ekyo kubanga like ayina omuntu bw'atyo netugenda tetwasula naye by the way twagenda bugezi ku hotel twatuka ku hotel kale kyanyamba bwe nataasibwa ntera koloza saamu waako tetwafuna budde bugenda ku musaayi naŋŋamba nimugamba tugenda kwambala nti ye munaaye otutuka okwambala ndi ku buli bwenti nga ngamba kammalega kuba nali njagala senza birthday yange yali esembedde nga nsuubiza miliyoni emu kitundu abawala amagulu mugatta ku buntu obuntu obwe butyotyo gwanyumiza kati munange nga gayi akola ki nga gayi agira nga ngamba ngenda gikuwa ng'ayambala nankani kondomu kati mumpisa embi saagala mutunulako yadde ngomanyi muntu just otadde kutesitibbo bwoti tolina yadde n'obwagaza nga yamanya agende wamuterayo bwoti amala agende nagenda otunulako bwoti ng'aggyeko gundi ng'agijjeeko ngenda otunula bwenti mutunulako bwenti ng'agijjeeko natabuka divoshi nenga mukama njagala nga talifa nendyoka nekalakasa nenyomba nengamba mfunyewe ulinga oli musiro oyagala kunze tayelele nenekali senga mukama azadde bino biwagwa bwoti kubuliri kati kafananyi wagwa kubuliri n'omuteerawo nga gwamanyi nga sera yadde nenga kasanga obanga oyambadde awushegedde ogenda okyuka bwoti ngenda okyuka bwoti agijje kola nga tana bakuyingiza no yali like ayimiridde bwati ajambala nga agikuba kuba bwoti ogiwulya nti agiyambala kave ntunudde ndi ku byange ku mutu kw'otayagala ngendo mutunako bwenti ng'agijjeeko devotion nayomba olaba nnyomba bitaliimu olaba nnyomba yatali nsonga omuyayi yajjako nayomba nenyimuka nenyambala nendyoka nga mpasente ate ngene n'okugenda Grace, I'm sorry, Grace nsonyiwa kiki nemugamba oli musiro oyagala kunzita ndowooza olaba alina empisa embi bane devotion afuna gwa nenyomba nengamba nakuyomba wali nonyana kyakwekwasa mukama nanzaala nemugamba kyokubuza nangamba nemugamba naza nti ojambadde ogijjeeko ndowooza olaba okisagala kuwako bane natabuka mukwano omuntu akuteereddeko wali mpujingize nevuddemu ndowooza olaba nti gwata bannange nimanga sajja mwagala ki k'otabukira omusajja kaati bane yatya n'afukamira Grace nkwegayiridde bambi maama kanya nemuga tewali onzigyeko mudzi kati nzijja wafiri nga already nadde siziina kati kino kyo bambi mukama yanzaala osagalira nkyatansa bambi munkwetonda okunyemuga mpa ne ssente kati jjukira nnyize tambudde ngenze kubya olugi naye nga sivaawo njagala ssente n'akwata ssente n'azimpa kati nemuga kati sigenda tujja kukiddamu olulala ng'olwakutte ssente ze wali oyagala n'azikuwa kati ye yazimpa mu kwetonda naye nga takimanyi nti naawe mbadde nkimye ssente
abawala mukola ebintu babikolera ddala ku muntu gw'otayagala kasaba nga alinamu kasente ate nze jjukira nze seeka by the smile pretending nga mboneebuzeebuze mukambuzeebuze nti nzira nagamba mukwano gwange Sofia nimuganze kubulye simanyi kwebuzaabuza abala ne Kampala bebuzaabuza naba nga takwagala divorce nenga manyi talina kyagenda okufunako ne yeebuzaabuza nabaga n'ogwo omukwano omungi nenga alina kyakwagala ko bwagazi nze simanyi pretending era ndaga empisa endi ezo wemba sikwagala nja zikulaga omuntu nga tomwagala omusajja nenga ow'ennyama tewamukweka wamubuzaabuza era tetwaddamu yaddi twakomaawo lavu yakomaawo era ezo sente nasembayo muli ako era nga simuwadde nekibala nti mukudde yakuwa miliyoni emu kitundu yali ya birthday era kyali kintu kyakulogamba nti muwaako nga ndaba mujjeko sente nnyingi tulidde ennyama n'omugamba kino ekitaggwerera kamuwe nengamba kamalegga kubona ninjagala sente za birthday yange nabye njagala ku birthday yange ate nga siina sente naye sigenda bisa mukadde wange birthday nekozesa nnyo abawala zibakozesa naddala abaana bana abato muwamu oluntutu wawo oyagala kukola photoshoot naawe naye tukuze kamakeup akakabi oyagala kwambala bulungi oyagenda mwine engeri gye mutulamu nno ku birthday wako tetwagala bagamba kati nze mugane mwekuba makeup abanaddala bawana abawala mwekuba makeup ne mutula makeup oyo n'okyuka tetwagala kugamba bugambi bagole kwolwo ku birthday naye mwine engeri gye mutulabikiramu n'olabika obulala nomututya ne tutwagala bagamba basajja fe tulowooza tubikolako basajja nasajja tebabyagala omwana walize mbalaba nnyo abawala n'akyuka n'alabika ate omanyi nti mulimu abakazi abalabika obulungi without makeup kati alo oyekuba makeup ate n'alabika yes lwakuba nti ffe abagenyi tetwagala kugambamu abagole nakikugamba ojja kugamba nti anzitidde omukole naye mwine engeri gye mulabikamu ku birthday nze kubuli ekintu kyokutabako basajja kinkoledde gwe nga bw'oli awo naye sitera kulanga okuba makeup ndwawo okola makeup you look good kwanti kali wanijjukire obeera ku nakyoyo naye kati gwe ekitegeeza nti omuwala ng'alina birthday osobola omukozesa buli kimu banti buli muntu abaako nekyayagala abasinga bakikola ekyo olwokuba nti gaya amusuubiza business divorce nze nina sigenda kwogera about that person mulimu omuntu agamba nti Grace omusajja yampromisinze this and this naye simwagala kaŋŋende abasinga abaana bebaka n'abasajja non because babaagala wabula kikyagenda mufe ekingamu ti ngenda mujjako akasente ngenda mujjako eza business ngenda mujjako eza emmotoka ngenda mujjako eza kino kyatasobola kwetuusaako kyovala abasajja bano abakulu ali agwayagadde because sente yeekola kigeza omusajja beera ne ssente yo sirike era bino tuyogamba mbumyana handsome nakala owunya bulungi amsoto omwana ajja kugenda n'omuleme yeewalula ng'alina ssente wangi omwana ajja kugwagala omusajja omuleme nga ye kenyini yamusitula nakolako mu hotel nga nkola nga receptionist naye nga tulina omusajja yali nga ava Burundi nga mugagga yali MP weeyo Burundi naye nga abakazi bamusitulwa nga baleese okulya naye nga ajja n'abakazi abaliko obulungi gwe divorce bale nga ntula nenga bakikina abakazi nga tusse nnyo ng'omukazi mumyufu mukazi nga alina naye nga yasituddeka baye bwati ng'essimu bwati bada n'amasula bati ku buliri ate bagaba balema boolaba bazibu wano mu kiwatu alla kandi ey'ebisatu ezikira nga tena zikira takuta jukira maanyi gonna gabawamu bwegati talina weegololwamukko gonna gandi badde gagende no magulu yeggumiza bwati gali mu kiwatu Allahu maswali wali omuguddeko omulema nze munaye nkugalize nze wala mwagalanya abakande namba tubaagala naye nze nkubulire ndya gwenjagadde kati omuwala ne bwoba ng'ova mu kuyola kazambi wali ng'essente ogirina sente abaana bennaku zine sente zirina omwana taliiko nti omusima American Height American Height oyo abaayo nga ye boyfriend wo omu bantu naye n'obayo n'oli gw'otalaga banno kiri gwajjo ate buli mukazi alinayo omusajja gw'otalaga mu banne obayo ne gw'otalaga mu bantu ngoga gyali eyo era bw'ajjala mu mmotoka nyina mukwano gwange ga Grace tolingiza wansi mu mmotoka ekiriyo tekirabika sigeza mutugeya tolingiza oyitalabika mu bantu buli inayo omusajja gwayina gwatalaga mu bantu fanda Allahu maswali naffe nno mubalenzi otulaba tunayo ebikazi bitalaga mu bantu bwekityo bwe kiri naye nga byebituwa ssente okitegedde guba 10/10 gugwe bbiri at least yagutugwa malidi nkugambye n'abasajja we batyo abayo n'ekikazi kye naddala abavubuka bana talina mu kasente abayo n'omukazi gwatalaga mu bantu era nga tambala naye kiro mu nzikiza kusinga ziwegadda mu mmotoka
Nechali wange yakukusa ekintu ewaka. Bannango kukifulumya lwali lutalo. Twafulumye bwe tuweleba bodyguard tulabe ani ali wabweru afulumye. Ageza kubanga afulumye ogenda n'omya ku mulyango n'otandika mu. Nze namukwano gwange best friend wange yajja wano n'omusajja wansi motoka nangamba Grace. N'ogeza ofuluma nampa ne ssente obutalingiza. Nangamba Grace msasudde sigala mu dduuka tolingiza musajja. Ojja kunsekerera. Nanga isoka mulema. Kyokubiri mubi nnyonyonyo naye ayina ssente. Tomulingiza talabikako. Omuntu abakazi nako mwe batyo. Awo kigeza nti omukazi ne ssente muli muti. Bati emu na bbiri. Bino bagamba nti to ajja kunjagalira yo boyfriend wange ajja kunjagalirayo. Esigeza bino bye mulimba ba boyfriend n'omugamba nti nkwagala nga boyfriend omanya nti waliwo sifanda. Kati ya divorce kino kijje kunze. Omwana ina boyfriend. Ngogamba nti boyfriend wange tali simata ina amuka sente katwezimbe this era tetukyezimba era omwana agenda kuba nga gamba nti oyo yempologoma yange nenga inayo fanda abayo ateka mwaka sente nadaba bana atakula ataina mirimu ye uli musanga like ali awo content creator ku TikTok omutali awo kuzina mazina mukwana bamu namteka mwaka sente kali 16 divorce gwe boyfriend atalina sente za 16 goza mkazi we yajijjawa takuwa arena oli musanyufu oli okay nakyo my girlfriend akola iPhone 16 yajijjawa takola gwemanya there is someone behind it takola aine mmotoka takola aswa mu apartment gwenera mu apartment jogenda ngolowooza sente azijjawa you have to think beyond zesi mutaddemu waliwazi muteekamu kyateeka gujasti kyeteekemu okyewulire muzanyo ki gwe wali ozanyeko Grace n'ogamba bannaye gwe ate gwe naguzannya Nzanye mingi. I have to Kampala. Like I'm not a prayer so much bintu byagundi nnyo. Ne like nena walogo gamba mukama katonda naye ate guno gona guzanya ntya. Bibasha yako kwa byama byange. Andi kati wano tuli anti eno share Grace egera bera mu episodes. Nga tunyumya tumuloza tukomye kwenu. Tugenda kubanga tujibaleetera. Emizanyo mingi gizanyibwa wano Kampala Grace. Abawala kati nga bogambe nti omwala asobola genda n'omulema n'agenda n'omuntu ava kuyala kazambi wali naye ng'amanyi nti essente weeri n'akulekawo gwe handsome boy awunya obulungi naga sente ngenda ne sente biki abalaba omwala kyayinza okukola naawe n'otyamu n'ogamba ate wano kyakoze kino ate kyo kika kati nze nina abaana kati nalo bawe mbadde mu business y'engoye zino ntegedde mu nnyaba wala gwinza wali kuli kunze nenga nanya gwe nagulabako nengamba I mean don't mention naye gwe no story naye wogaba nti okimanyi nti wane Kampala omwana asobola okubeerawo nga talina yadde 10 nga talina yadde 5 talina yadde omulimu nakemwana ngambako nangamba nga nkyako yali wagulu boutique yange ekyali nangamba Grace kati nzikira ku paka last kulya mmere naye sinamu yadde omutwalo nemugamba bagenda kukola nangamba ngenda tambuza kigere bwenti wennakirira okutuuka ku paka last nja kuba nfunye omusajja ayimirize emmotoka antwale ku paka last ndye emmere bayira gw'abaana balina lo bana betuyitako wano ayi aveeri waggulu anti akola ebbina lye nayambala akantu ke ng'akimanyi waliwo yali antomeza ebitala bino ebinyini ebitala ebyo byawo wansi nabiyitamu nga biri ku red era nga bwati bwakola omwana gugambye yakola n'ayawula kati afunamu kasente naye ng'ajje nga yambadda nga naye mukazi muno omwegomba naye nga talina bambi nga talina nagamba enjala ennuma sirina sente kati ngenda kupaka lasti kulya nangamba ngenda tambuzaawo kigere ngenda kulya nsinaapinge nkomewo nkusasole n'ez'omumanja ez'engoye nakkirira abaatuuka okusavana awo ku ssomero nga benze epaakinze abasajja muli bangu bakufuna era mwana gandi pozi nga tolabika bulungi omwana jukira yakola n'ayawula bw'ati atambula n'ogamba yes olaba ogali kwinyumira weetamidde awo nagamba nakoma nagamba kulya ku pakalasiti nange nanneetikira gwalese ku nga ate alinamu ku ssente ng'alinamu ne ku ssente naye nga yakkiri talina yadde omutwalo naye ate nga misana yanga basobola okutambula kutuuka mu bitaala wali makini nga sinafuna muntu aŋŋamba nti tugere tulye emmere ekigeza bano abaana batambula muno bakikola kagenderere nze bangi bemmanyi nze mbalaba nnyo wano bangi n'omulala kati avuga Range Rover takyabeera mu makinde muno naye ng'atambulanga butambuzi yamulondawo ku kkubo musajja yatambulanga butambuzi wano n'ayambuka bwakkirira ate atambula mpola kuba mumina omumwetegereza
tapa kuka ate omusooka n'omuyita ne yeefuula atakulinako nno abeera bw'ati ngene jjukire yeye bw'omuyita apima emmotoka togenda muyita ng'oli mu lwawuumu apima emmotoka kyemuyita kajjukire abasajja banagira oliri abanga kwe ng'ombe napakinga ali n'eng'ombe ya benzi ewulikika okitegedde nedda ateeta kuba na ng'ombe agipakinga bati mu maaso ge like we obanga avaako bwoti kati omwana ng'amanya ekyokukola ffe twali tumanyi nti abaana abeeryamu kale bajja kiro n'emisana babeerawo ne tebaliiko alina abasajja abeeryamu nasijja nabo beeryamu abagula babeeramu kale emisana kati avuga emotoka natambula nti alina gy'alaga babeeramu nga banoonya ddala lino makindi babeeramu nga banoonya bulungi abasajja beeryamu wane makindi abasajja beeryamu wane makindi kati ye yeryamu abasajja basinga makindi wano beetunda n'ababuloka b'amamotoka wane makindi beetunda kati oyinza obasanga balina ekibanda kwe bali naye ng'oyita alinawo yadde emmotoka n'emu nga kyakola kimu kyakugivuga kugenda waliwa ku bugundi ku kifo kisanyukirwamu banga ku papazo anywhere n'agipaakinga n'akuba ekikalu babeera smart bawunya bulungi kati mulimu ebikazi ebijja nti biza kuteeka lya makindi bibigwamu kati tuli bagezi kati nedda mulimu omwana ava ennansana nga zekyaka lya makindi kati bwagwa mu buloka w'emakindi tagenda amanya nti ono buloka nagambako mukwano gwange banze babuloka mbaluddemu ndudde ebimotoka ebyo namugamba nze njagala musajja wa motoka namugamba olunaku lw'onogwa mu abo babalidde nga paani ate kye namugamba kyatuukirira yagwa mu buloka ng'ali mu Range Rover buloka abasimanti anti basijja wali eri bagamba munewe wali wa mwami Sula tuweemu ankosola nze nda mukwano gwange yaga mu buloka kata nfeka kunyumiza ka story ako mukwano gwange yaga mu buloka yabasanga awo kugundi ku Climax baali bagenda mu ndongo ya Frigo nga bayingira ku mulyango bati bayingira nga gaya mukwana yabasanga amaze okunywa mangu nnyo gaya nya ku mwenge gwabwe bali baguze nabajjako enamba y'essimu tujja kuddamu twogere onaku baddamu okusinkana era waliyo Afrigo band nga bagamba njagala kusasula sente naye sente ziri ku ssimu omwina mutusasule tuyingire nga bamusasulira VIP oba atuuka ku table kulwa ebyokunywa nga batumya big bottles nga bagamba mujja mutumya ngenda kusasula wano sente ku mobile money nga batumya woyita bwe yajjo kimaze sente gaga muweeye network y'ekyanzeemu alidde chips alidde enkoko anywedde bamulisiza bamunywesezza then after nga bakola ki nga bamugamba kati juke baali balikusiza sente zonna zalina omwana nga bazalina za rent nga mugana naye sente ziriwa bwate weewole ganya okumpa weewole kwekironi mukwekironi eganya muwa sente kyokka ne bwadde asubira omweteka sente azze bwe simu agijjeeko kale ngeza kwano okujja sente ku kwekironi ziganya ababloka b'emakindi bakozesa kwekironi layira allah yitawo kati munnange nga bakola ki ngenda muterako sente ku ssimu yasi mwegundi transport kati munnange nga mbasanga wabweru mba nfuluma bwenti nga mbasanga bakaaba wabweru bamaze okusasula bamaze okulya gaya abadduseeko wewaka nedda kati mwe bafuluma wabweru bali babiri bonna yes bali bavudde endejje but awo baveeyo wala bala ntimujja makindi mugwa mumbiza abasajja buloka mulira mbwe yalina makex makex mbunga nga bamugamba togenda kujja wano motoka yo pozi ng'otwadde sente nga bateeka ensawo zaabwe waggulu ku motoka gayi nga bagaya nga n'ebisuzo babikwata kati nga wembekerezako kino kimu kyali akwanye munaye nkwegayiridde bambi baby understand me I'm going to give you money biki you give me that kit tule motoka twogere ng'omuwala awaayo ebisumuluzo gayi nga ayingira mu motoka yakubba enkyungwa bwati ensawo nezetula ziti nezigwa wansi mu kkubo n'alyoka adduka emisinde naye ng'abakuddekati basangamu eyo process nga bakaaba nimbagamba nekiki mbwate munaye omusajja atukudde buloka w'emakindi alidde sapa n'anywa omwenge n'adagida ku ssente yaabwe naye katanfe weewole eganya okukola yabagamba kwekiro neganya omuwa ssente era omuntu yena ng'ojja emakindi making sure jangu ega jangu n'omusajjawo gyemanyi kwikironi erina bakasitoma bayo basinga bemakindi kwikironi erina bakasitoma mumakindi emuno bangi
wanje bwe kyomanya so bana embeera bwiti bweri tuline Grace C&G olunaku olwaleero bingi nnyo abawala be bayitamu n'okutuuka olunaku olwaleero. Sorry bannaye naye gwe nkubuulire gwe abaana omusajja bwatu bwe yabaddukako bwatyo ne mbasanga bakaaba jjukira nze ndabasanga nga bayingira nange nayingira ne banneragako mu balina ddooni ne ngamba oke nze naye ntuula eri bambi mu kirasha naye nabasanga ate nga bagamba badropinge kuti balina yadde 10 sente zonna z'omusajja aziridde abakudde rent nkugambye abasajja b'e Makindi bannange abasajja b'e Makindi beewola ku kwikironi buli apo ewola sente bagimanyi gwe kyoma kiri kimu nti abaana bazanya emizannyo wano e Kampala nkugambye kati waliwo eyaŋŋamba mbusimanyi yagenda n'omusajja omusajja yalya kati bwe yalya waliwo kye bali banyumiza mbu wama kituufu waliwo abaana abasiga kuno kalifomu mu kifo bamalaya babikola bamalaya nange namukwano gwange yaŋŋambako nti malaya ate ababeera nnyo mu bamalaya abo bamukweka alifomu emirundi nga 6 nekyabavaako anti ye yagamba bano abakazi aba bulijjo like they expensive mbuye kati ate yo obuzibu bw'alina omukazi amutama kati ye kali yeetania nnyo bamalaya oyo omuvubuka mukwano gwange kati bamalaya mbuye bw'ayingira mu bbaala afuna nnyo bana abaala atalina bwe bagenda ssula ababala atya ye abasanga ku mulyango ng'ali awo alisitaaka bw'ati omwana agenda mu bbaala nga tamanyi nawe wagenda ssula ng'obudde bulinamukeererako awakere ku makyagatte kati obwo obudde ssaawa 9 ssaawa 10 abasajja basinga olulonda abawala kati era yangamba nangamba Grace obudde nsobola olonda abawala nga 3 gwe nyambusa kuba yasula muno mu Makindi emu bw'ayambusa dakiika 2 n'amugamba geera n'amuwaayo omutwalo naddamu nalonda ayinza olonda abawala nga 3 mu kiro kimu kati oyo yasembayo omu yamukuba kalifomu atya mbangamba muteka ku bbeere yamusa katambaala n'alyoka atwala essimu natwala computer yatwala ebintu ebingi like naye yadda kumata nanyumiza nangamba badde banse bukyanga nnonda naye nasomba ogumuse gwe nasembyo nanga kati nadde ngenda londa mulala ate kuno gwe nalonze malaya kati mubamu bamalaya bakozesa nnyo obutambaala kati jukira wa mulimu kwegatta awo yefuenze kwefuna nti akusimula katuuyo bwati kumbe nakuba kakalifo jukira tosa kutegeera embwa alinga akusulongosa yes jukira otuyaje kiwejjo wejjo amaanyi walingi netokota yes kalimo yo process ebisinga bakwira kalifo mawala abasinga abamba mwesiga mu kifuba ku chest kajukira muno that hageze zemukoleza kati bwankuba naye namukwatira babeera ndoza gundi babeera ba expert ogwo mulimu simu wangu naye omuntu nakikola aba alina obukugu mucyo bamukuba kalifomu bakuba kalifomu katagenda kulwako nnyo bamukuba kalifomu kiro saaza ndoza nga 9 gwa kiro naye bugenda okucha kumakyasanga 7 ngadde njuko mwala awa yagenze dda nga tebyayagala ziba sente simula atwala byanguwa tabba nnyo nti agenda kwetika fridge atwala byanguwa era muno mu Makindi nange yangamba yali muno mu Makindi nangamba omwana yamukuba nze Makindi njibaddemu emyaka 6 naye njitya ate sigitegeera njitya Makindi mulabe edduka era bojja n'ebigundi ogwa mu mbiiza abalya musajja akufera ne yefuula kyatali ne yefuula omusirikale nga si musirikale nagamba nkola mu military barracks nenga ndi wa SFC ebayage olebwa wale kyebalina okubuuza bali omusajja ali apuliddeko ku bbanja batulyangaloni naawe omusajja ali apuliddeko ku bbanja agamba ki kati oba omuguzizzaaki oba omuguzizzaaki kati bwamala okukulyanga ng'agamba ki anti kati nze njogera ku kino nga nze nganze I for one nze muntu gw'osobola era okulya ebbanja because simanyi kusaba ssente simanyi kyovola nkola nnyo divoshi simanyi kusaba ssente era nze omusajja watankwati bakisana nga matikampeeko ku ssente sisaba era bw'ojja okummaliriza ontwale wako ondropinge oba ondropinze ngende nga tolina kyomunyeza nga sikugambye kati gutoli muntu mukulu onsanze ndi so clean nywedde ekisolo kyange mbadde well nkoze bena byobadde oyagala okukola kati munnange ate kati nkugambe ki mbu yerowooleze era nze nkubuulire era yokuba kulya bbanja ndoza nze nina bbanja wena bbanja hafi
Ate asimanyi kusaba ssente. Nenga baali bafuliddeko ku bbanja. Iye. Sigumuse ebiri. Oli n'atambula n'agenda nze nkutuga. Ati nadda omanyi kyenkola like punishment gyenkola nti like jukira I'm that one person I'm not bad in sex. Nti ojja kusigala oyagala. Era kizimuza okuga nti walidde kamu n'ogenda. Kizibu. Oli kyakulya mugumu n'adduka. Sikifunangako. Naawe weetya. No like sikifunangako. Nti oli nalyako gumu n'agenda. Ayi. Tofunangako one. Buli ali agala kudda. Kusigala. Nze mbegobako nempuya kale nga mukwerwa bukopi. Ne mwegobako bwente n'ensirika yes aba. Iye ngolebera talina kyakuwa. Ne ate nga yagala kulya. Yes. Okitegedde? Obuwome bumuwoomera. Aha, ng'omuwoomera naye nga tayagala like nga mukopi. Muli basajja nga like nga sente ze nga mukopi nga mukodo. Okitegeera? Naye nze kizibu bambi. Okulyako n'ogenda. Kizibu niwe bakutenda. Niwe bakutenda okubeera Major General. Nti kangende njakirya nze kankiriyeko mulundi gumungende. Era olwo bantenda nangamba oyo. Era omusajja wange oyo mutawangaza bakazi. Ali Allah. Myaka emeka. Nga muli mwenna. Allahu maswali. Kyekirungo kyekikuli mu Grace. Simanyi. Kisotonoza. Naye gwe kankubulya nze era muntu wandi andi ebbanja kale sikiita kulya bbanja because tuba tweyagadde kuba omuntu walira ebbanja mukazi yeetunda nze mba seetuuza divorce oba onkwanye kyemmanya nti ompa lw'oyina kitegeera bwe kirina okubeera oba olina ompa kuba nange sira kyenkukuzizza onyumiddwa naye once in a while nawe omunyumirwa okukamala nze sikola sex atagenda kunnyumira si pretending era basi nyumira nga tebinyumi tebinyumi siddamu era nze gatonjigirako nze tebinyumye sidda nali manyi mbofa abasimba akagere ffe tunyumirwa ffekka mukola naffe tunyumirwa n'owulira omwana ng'akutuuse eno mu mutwe n'owulira nga n'amatu gazibye nga ne bakwita Grace nga towulira ng'amatu gazibye omwana akulya n'owulira ng'olinga kasiro nga ne bakonkona we batowulira muntu ng'amatu gawulira kimu kintu ekyo nga towulira amatu ne gaziba awo ng'obuwomi bukutta nze nali manyi nti ffeffeka bemugamba nti abasajja byabuliize nze kati oba nakugambye kituddeyo ku ki kye naggambye nti nze mba sikwagala sikuli waloleko omuntu n'omwayo kasente just n'omusiima busiimi eyogera bwogezi nemusiima nti webale kuwo nedda gwe mu mutima n'ogamba kankuweyo just nga tomugambye nti asimuwanga neera mpozi ng'onsabye nsobola okukuwa oba onsabye n'ogamba Grace binkutemu mpaayo 10 oba mpaayo 2 awo sisukkawo kwabiri nosuka kwabiri obazi ndabanga nze mama ndabanga nze akulabye mbanga sugar mama ndiko postinga abasajja ababbi abasajja babona mpulanga ngo nyamba ze kitiwa kya sugar mama ate nga sina kituukamu bomwa yasa era nagabiri ngabeerako nnyo ofanya kola ntonyiiza kuba nyinza ogakulangira olina okuuma empisa ku mitwalo 2 ngolo chenyo kale era wabo omuntu ngwenze nza kwanese zange nenkuwako ndawo mmanyira nenga nakuwako omulundi gumusente nzo mwala ali ampadde ku sente baba we natuke wakana ngamba nkwebaza koma ompomedde sibwomerwa ngamba omwala yandidde bana kwenda mvude ngamba nkiridde nakanwaje ne bwoma n'okuka vivi sikuwayo kasimo mpozi ngala ekyenyizo kola nako ne kyali wange ngala kiwala nkiridde omwala bwe yampa sente nanga we bali kumpomera ne ngamba apano omwala yandidde era we yakuya yakuwomerwa so nafe tubaya nituwomerwa abana olo ogamba nti akakalenzi ngenda kalya tubulya no kalya ngako kaloza kakulidde waliwo golaba kati jike fakaze kali nganze nzenga wano sisobola kuwa na musajja but I can do something that ishinzo kuseducinga n'onkwana gwe nenga nze neyangwiriza so kola binyangwiriza okulya Veroza nti nze nyangu yokulya nze Veroza nti Veroza gwankwanye kumbe nze neyangwiriza muri mutima nogamba kano nokukalya nengamba nino mulya olumulezi otuna kumulezi nogati akonja kukalya kati zakakunyiza ka scenario nali eddanga nkyakola ku supermarket nali vacation 6 nali crash wali crashinga ku muntu niwe gombo no crashinga nenga la chimanyi nti omwagala na crashinga ku muvubuka bane divorce lyo musajja
nga newe mulaba nalinga nikola ku tile nga nyingiza mu bintu mu supermarket nenga wayinga mu supermarket typinga 0 ebifune nkankana bwenti ne typinga bitaliyo ne taka mu sente nyingi kituuka kwa ngagayo ringe bwati nga yakola akanyamati nga nacho chimanyi chinkrashinga nga bwayingira ayita wenyini wenkolera bwati naleo katambula mpala nazimba nenganze enfudde ngendo kulya nga syategera ngendo nga newe njoganya abantu nga newe abansanga ndabe enkola kabala nga nkola ensobi nga nkola short ne baga kati nyuka tugende nga ne banga ba Grace kati je muri yasoka yakitegera nti like I'm crushing on him nenga nti okujika fotwa okwogera kati ebikolo by'omukazi bikola kati ngera bwajja bati kutiro sasula ngamba wacho kankana ngankankana wenti ngantayipinga bwenti ngankankana nenga mpulira bonzita obwomi wagazi nenga itakogeranga ko tatagamba ako yadde kintu kaya tukaisana ne ndishali liko kunyumya kumbozi z'omukwano mpola mpa nategeera nti I'm crushing on him nenga sikimugambye kadhe nankwana ne mukunkwana yasereza ligenda mugga wakiri ya sindika sitamye ko mwana naye yakola omubiri ngamaye kujja mu vesti yokanga numya omewa omutugobera ngo anange bya crush bizibu zira sidanga mu crushing nati okuda gwo musajja yampisa mu byoli yali mulenzi nga mutoto tonga nsinga mu koko myaka katono tono nga taina sente bane nga yefa ko nga awunya bulungi nga sente azina labika bulungi awunya bulungi nenga ate mufumbo kyasinga kumala era taba kwa mufumbo yali badde yampasa tewamuwa kimanyi wa mujjamu gwesi wa mujjamu tonza butamujjamu ne kati wa mujjamu awulira otya kafiri nkali katya bana gedi na mujjamu wewe olaba tetuli ku baana bana batulaba wa mujjamu kati wa mujjamu omanyifa abasajja lwaki ojja kuko nkyanyumya embozi kumangunya gagifundikira mbu na mujjamu ati tugende mu maaso kale wasanga mufumbo wakola otya nenguma bakambere namba 2 waliwo omusajja gwegala devotion ogamba bamufumbo njamwagala nja kumulya mu kikukutu nja kuuma empisa kambere side chick ow'empisa nja kuuma empisa era gayo bana yona gyali simanyi bandaba bana egayi yali anzidde ku supermarket nga crush nze sikankana nkuti sina musajja yali ankankanyizaako buka nankankanya nenkola short nempandika abantu nemba balance atawera kakati lunaku lumu yaŋŋamba Grace, I want to invite you to my place. Nimugamba terrachi na tunyumyemu. Nimugamba te mukazi we. Nanga batali byabisa bya Christmas omukazi ageze kulya Christmas. Ngamba abakazi bakumanya okudda ne bakuba abakazi nakusage wakawo. No mwala nga yagadde walaya agenda ajjawo. Nange nagenda. Wagenda? Nagenda tetwerya. Nedda naawe. Kisoboka. Wala tetwerya. Chokaba mbingati ngajiranga ninda kawo ngamala okukola natugenda. Naye kumanya gole musajja ali annumya yamanya nti ali mu kunnumya. Natuuke wakawe nambuza ogenda kunywachi. Nitubigwa mu supermarket. Nentula yene dironga dene bwedit. Nentula eri nada kuzino games abezo ze mukoleso. Natula mu tebe ngeringa eringa nange ntudde terempya ngenda fa. Siyogere nti mpako nadda ku game bana asije balumya sije abanya nti omwagala nadda ku game chokampise buna nze omukazi kasategera nti omwagala mukazi asolo okulu nadda ku game nentandika okunywa ebyokunywa nagwe kunywa bikawa ngampulya njagala ngampulya sana nabinya ne mugawa want to go home kana kamya kachupa kama ngawa want to go home nangamba it is less azim musanvu mwali kati wono nkola wo already mazo kula kangende nangamba it is late you go in the morning na yene isange chabagenyi tugenda musange chabagenyi nangamba ogenda suleyo ndabahulira fala banange ulya fala ngoyo anti bulira katanfire mu buliri nadda ku game paka sawa nga mwenda nenga nebase alina magezi ngabwe nekyusa ndabo banaje juke simu yite juke nange nimwe yo fear ntya nze ntya era bayida nze ntya abasaje nze nkukwata mvaga ntya nkujana werekera mwako bwa sito omuntu bwakugubanga nawe oguguba werekeranga yaka gundi yako nalindi awo ngajja kusanga mwenda gwakiro alabo bantunula nambikulako bwati nange nenzibiriza ne fula nti nebase
ngene kuyanga tali kunkwatira ngambo nanoli katuli mu sinema tafuna akamukwatako bwana abali bakuvumbaganya jangu yakwatako bwati yasoka nabikola labo banebase kuba like nagenda kuba kasaza alinga musanvu kitundu nadda mu deal nadda ku game ye oba yamaliza games kusawanga mwenda nenga nze ntunula sinabakwe kati nga ntenda kuba kayontu jesimanyi nga ngamba wakati bachi ishegera so nembera nga ndi awake kandi namu yanga gula bwati ologi nenzibiriza ene front ndi mu deep sleep najja nambi kula bwati ngemala okumbi kulako ngalaba nebase kokunkwata kompola ndoza naye babe yali anti afanye twaitwe crashinga nenga tuetya oshegedde kale ekyo kyegere kintu ekibawo ekyo ng'omuntu mweyagala mwena mwe crashinga nagana alenga nange ngamba singajja ayo wali kiswaza musajja nga kwata kumwala nagana mbugambye nga fena twetya atubye kwata ko bwati nange ne fulanti sina kyempulira nabera wewe utyo gwagwa gutya bannange Grace yongera emboozi kumusawa mwenda kitundu gwali gutya bannange gwagwe mu zero nedda etumalirize ensonga z'abakulu yakuwa n'onyumirwa kati wali omulindiridde naye bwe yatandika okukwatako bwoti ndowooza eri ekisooto nga ki n'ensanyalala njukira nze imanja ganyo omuntu nsanyalala kati ate abantu nga muba mwetidde muyinza twali twetidde by the way anjukira sinali nti he was married nindo twali bakewasa bino bifumbo byaba teenage ebyo because twali bato because by that time nali 19 I was young kitegere kati nemugugusa negugwa what kati ndoza waterera kati otamala tawo netufuuka netubondinga nema intersex bonding sabantu nyonyo kimanyi like you bond nemutandika okweyagala twabondinga yani kupanga even wabagenda out ankubira oli wagwe bichi kitegera ngamanyi kyalina because kyekiddayo kiki nagambye tondyako noweta yaita manchi azanyirako kali nange nakakitegera kati lwaki like kiri bwe kityo kubanga nze ne guy gwe nasooka obeera naye mulamu bwange na buli kati akubira akunoonya gwe nasooka yasooka okudda against ayakujjako goti kati gugwa gutya omubulizaako no like twasugala era agamba I'm proud of you what nenga muli agera nagamba singa kisoboka singa kisoboka okitegeera kigeze omutakulya byagezesa kiwaze saa osajja bafumbo banayo ojja kunoba bamusanga ayo makaga kyaye ewaka atuuka wamunyirira zizi no ayizo tate mwakoze ojuke mtu abana omuntu wenga amwagala divorce ne muli omuntu goya n'owulira nga like wayina okulya wefuize ko n'ogamba n'olya akantu n'ogamba nayina wakati nenga nekikyasoboka nga nekikyasoboka bannange ensi emanyi ono omwana oli naye ng'ogasinga mbadde nyawo nsobola onyiga kano akantu nekateeka ku public good press conference nandibadde mbanyonyola omuntu gwe kyobamanya ati okitegedde kyenjogerako nogamba I wish we could show people nti nono nga bitegerekeka nebawo okola nga oyina kubaokwata esimu nogamba obankole statement obankole sirasi njogere ku muntu ono mu addressing ensi etegere nti bannange banna so nga nno weebyebyo divorce bunaye kitegeeza nti omuwala asokurashinga ku mulenzi naye ateze munaye wekurashinga kugugwa gwagwina okugwa mu silence omunoja paka lwomufuna gwanoonya nze nteekawo embeera ennoonyesa ate n'olya mangu nendya mu budde obutuufu nteekawo embeera ennoonyesa kiki kyogambye nti omuwala asobola okulya omulenzi ng'ayagadde fe twesomasoma nti nkalidde ate mulimu abawala abali makiwa okola kikungu si bino byakuddaawo ate genda mwetegera tukula otere tulina essimu zaffe mpolampola osuulayo akayinja kajja eddoboozi lyo kalisa edisinga omusajja nze nokugambye hi divorce how are you aho ngiriwulanga gwogedde bulungi wulanga naye muli oddamu owuliza ku voice note kati bulijjo ambuuza naye era mbuuza ndala kati kumba ono omwana ye atandise kusika mpolampola waliwo kati ate kati waliwo oluwala lunasanga eyo mukati woko
ngamba naye mbadde nva kula solo wano ku YouTube biki nenga nalengedde dda panenga lwankubye nga naye olebedde lwakubye dda kyokka nalo lulabye celebrity walo kati omuwala lwali lumaze okuba mukuba katekira awo nga luli hayi wanjogerera mu kutu muganda waawe naye gwe divorce wali okakogerera mu kutu n'owulira nga towekyagana ssente omwana yanjogerera mu kutu nga ndaba nga nze president w'eggwanga nga ndaba buli kimu nsobola omuwa eggwanga ng'owulira wenna n'ofuna bazisa batya goosebumps n'owunyumira oti olutiko omanyi omwana okwesigamako nakuteekako ebbeere ng'ali ene mabega bw'ati ng'alina byakugamba n'owulira nga wenna mwatakinze nawulira nga nze nali bwenti nempulira amasannyalaze nga gampisemu nempulira nombugere buno obusemba omwana yakikola kigenderedde kalaba kye yakola najja mpekinga wano mama noyibirawo nagambirawo obadde oze naani abulaze ndeka divorce nanga nze n'emikwano gyange alina emikwano gy'emiwala mingi ate nga bonna balungi naye ng'oluwana nga luli lusukulumye olwo saamutegula ogwaddako nali sitambula kiro mu mabaala nze sitambula mu mabaala era mbadde neewunyiza wali olonyayo kinga bino byeto vibe bwakyalibo tugende kale tugendekera gwavuga otegeera kale nawe oli wako oliyo wekka nogamba kangende nze mbavuga bibatamiira nze mbazaayo ne bateekamu amafuta tugende nze mbeera kanovida kange wali ndi mukwizo ozanywa bbiya kumbe wetegeeza bakazi nga nze nga neetegereza ate vibe gye mba naye esinga n'eyabatamiivu kuba nti kati goba soba wetegereza bulungi nnyo omuwala yanjogerera mu kutu nakukonako ebbeere wano waligondagonda yanteekako ebbeere bweri nakumugumyako wano nankani wano n'owulya omuliro obubu ne butebe bw'ebbaala buno obwanvu bwe buti nakunaamiriza bw'ati kati nze ntudde waggulu ng'ayayimiridde bw'ati n'asembera kati nkyuka bw'ati n'ogwa mu bbeere yanjogerera mu kutu nga nawulya empiso nga ziyitamu nga n'ebbaala sikyagirawo n'ennongo sigiwulira ng'owulya mwana gayitoka game nga bebi ddamu oyogere waliwo ekiwala ekyanunako mu kutu baddaga kyali kiisise nedivoshi ng'oli muto ekiwala kyanunako mu kutu baddaga naliivu wali bintu byenda abanze nga bipya nga bipya tebakogerera nko mu kutu nga muli mu sex omwana kati waliwo yanjogerera mu kutu omuntu akogerera mu kutu ngene bwakunuuna bwakwogeramu bw'ati oyinza okukwata mu kutu omwana yali anzise yankwatako bw'ati wano n'ayisa wano olwo nangalo kati mbandio ngenda buli ekintu ekibuguma nga kitawe nga bakusaamu omukka nawunyerero obulawo omusajja tolina kusalawo nga tonaba kumala anti osobola ogaba n'ebitali bibyo ogaba n'ennyumba ya landiroodi omwana yanjogerera kati enkeera nemukubira nemugamba kinangamba kati tugenda kuddayo leero kati ate be naligenze nabo ekiro nemagamba ate tugenda kuddayo mubala nembagamba atuddeyo ku leero kumbe nayo eshiwayo bebuuza kiddemu kyogedde tuddeyo ekiro agate waliwo ekitali kituufu waliyo ekishuga waliyo shuwayo kyekikuza mu bbala gwatugamba nga bulijjo tetugenda mu mabbaala omusajja naye twamwona tugende netutuuka twali bakalandinga bwekiti omwana naŋŋamba sobodde kujja naye bali babira kisaasi naŋŋamba lwaki tojja n'onkima netugendako ewo netufaavinga samu just kunyumyanyumyamukwa nozabavuga emmotoka emisinde manti guno omanyi ebiseera ebisinga abantu abatomera abantu nolowooza nti adduka misinde alina kumba adduka kukima mukazi agenda kima mukazi nezino emmotoka z'abakungu ezibasaako patro navuga emmotoka nayita mu ntindawo ng'eri bweti ngoizo gambo ena gwa afa kati nga bwankubira essimu nentuuka omwana nasooka bira naye naawe oluddewo nga bwe yaŋŋamba oluddewo ne ŋŋamba togeza noyongera kigambo tojja nga gwe wawagadde edda ebyambi awo wonna nga ngenda nvuga ndowooza kati sitayiro ngenda mukuba kinkwesi kiki baateeka mu kaboozi allahuma swali nange simanyi kuba kali kave kalaba edduka kawooma okukabala nga ngenda nkima omuwala paka enamasobo ewaka ku muzigo kaomuwala kyeyakola yatuukira mu kiraabiro neteekako ekyovu bwatyo n'obugamba kange wagende munaaze ali mu kiraabiro wetwatandikira tugetuuka mu buliri nga ffenna tuli bakoowu nga mwatobaganye dda kutoba
mirimu gyatwagimaze edda first half abantu bakimanyi akabuzi Hi mama. How are you? Banna tubadde wano tuli kusiyandigi bakasoma tanso okujja Kasoma tanso okujja tugende ku kisooto bannange oyagala ku product oba oyagala nze gyebaleko nnyabo obulamu buli butya bambi Jen jangu koleko n'omukyala tuli ku kisooto ekisooto kino kikola kitya ekisooto natural bedroom product y'abakyala ekisooka mu byonna kya habo tekirina buzibu nti omukyala yenna ali eyo it is okay kasobera this side mtateka camera bana it is a natural bedroom product ekintu ekyo kya habo ennaku zina abakazi bangi tebayitalina bwagazi nga okiri kyewayogambe noga divorce nti okimanyi nti osobola n'omukazi n'akwagala naye nga takwagala abakazi asinga tebakyalina feelings bali nnyo kusanya family planning oweka obutta feelings zaffe n'osanga oli nga talina yadde obwagazi nga talina kyeyeetaaga kitegeera ye ng'omukyala so kikuyamba okuddamu ofuna feelings amazzi ago agaseereza amalungi n'osootowaza ebirungi kigogola enseke and then nekirala kisumula omubiri ng'omukyala n'obeera active ekikulu kyakyo ntukola permanent results osigala bwotyo mama kisooto kubanga munnaayi nze nina product ekoledde abakyala ekyamagero amazzi agakucafuwaza obuliri no eddagala lino lya habo ddagala miti mifumbe nti ligogola n'ofuna natural clean water kyongera ku gali g'olina amatono kinga devotion obeera mukazanyo n'omwana walidde ku mwana omukalu akulubula nakulubula naye kulya ku mwana w'ekisooto divorce ojja kumanya nti ensi si nnyangu anti omukazi bw'atandika osootowaza paka ku makya akinywa atya anywanga bwanyaka caayi oteeka mu caayi kawunga kasumulule kano it's like anti kati tukwata mukadde akwata ensinza akiteekateeka naye omukadde gwenkijjako akwata ensaano n'ateekamu eddagala olina n'abakadde abali professional mukadde gwenjako product era agitundidde emyaka agigabidde abakyala emyaka 24 likola nnyo nga bw'okiwulira era omukazi nga talina feelings ogamba ndi mukalu bwanna bukalu bonna ogamba oluzinze confidence ekisenge kyatabuka ogamba ndi too dry abakazi abasinga balowooza nti okubeera waiting bed ti abanyarwanda banyankole ennaku zino obeera akero naye ng'osootowaza tekimanyi mukazi mukaluya kati omukazi nga ennaku 3 yeddoozi yaffe esooka anywera mu caayi anywa gikomeka anywa giikemu buli watabula caayi anywa mu mazzi gabuguma mazzi nga bw'otabula ka porridge nga woga nti kasaneke giikemu nteeke mazzi agannyogoga nteekemu amazzi agookya bwotyo bw'okitabula kyangu kya it was one of the easiest kyangu kyakunywa n'ekikola nnyo sirina gwenki abatalina bwagazi tolina bwagazi oga tolina feelings mulimu abakazi nga jja okwegatana nga jasa akimye ssente olina gamba Grace nabivaako abakazi abafumba abo nga takyalina yadde obwagazi era nga sex agwawo kimafiyati kati bw'onywa ekisolo guba drodro omwami anyumirwa mu basajja akakomyewo feeling okayina tulina musitulandodde waffe naye wakufumba bufumbi so when you order nga tufumba ebafumba tulifumba bufumbi nendikuwa just gonywa bunywi ndikufumbira nendikuera mu boto then paka ku boto yagundi y'abasajja tukufumbira bufumbizi nonywa ennaku nnya bwe n'omusajja aga nti nkoma mu bisambi mu musajja nga malira mu bisambi nga tayingira maali nga tayingira ng'akoma wano mu thighs z'omukazi gye bali yes mulimu olina gamba nti nze siwangala mu kisaawe mala eddakiika 2 ate abo baba ne feelings empitirivu tebagudde bakuli beereka batyo naye nga talina yadde obwagazi talina maanyi ali munafu kati ababaami tulina eddagala lyali musitulandoddo kati kino ekisooto kino omwana akyagala akola atya waba akyagadde atukubira ku ssimu 0758 enamba eri 0758 59 18 tuli wano Makindye ku Military Barracks waliwo kazimbe kaita Maserina wano Makindye ngoba bauti mu bitala wansi kalina esooka gyeke ne kalina ey'okubiri Maserina building tuli ku level esooka edduuka liri number 3 kuliko ekipande mama kisooto then CNG fashion collections ko tunegweza abakyala oyina brands nyingi naye eno brand ennaku zino gy'oli mu promote anti ndi mu promoting because CNG baddewo emyaka 6 already kati weeri already bagimanyi mu bantu mweri kwambaza abantu kati TV zonna zikimanyi kozi mbadde nyambaza TV presenters bonna abasinga mbambaze engoye kati obudde buno eno ye baby ate enkoledde nakitandika mu gwa mwenda naye obudde buno bingi byekoze edduuka yebezawo CNG nagigyemu akagaali bintu bwe bityo kisooto abakyala bakyetanidde nnyo because kikola nnyo divorce omukazi yenna ng'oli mu kalo oli mu diaspora abakazi bali ku kyeyeyo abola bakalaakalana
osindika ne bwe yi twine UK tutwala buli munsi Canada wewe na clients bange oli Sudan oli Dubai oli Qatar oli mu America oli Canada oli Sweden yonna tuweza tuna transporters in each and every country tuleeta ale kunyenchita because kiri munja agate kiri mu anything dagala feri habo lyangu lya kukozesa lyangu lya kunywa ate ngogenda funa permanent results abakyala eno sure for sleep juice osereza ebirungi nabagambye mukazi watandika okusereza omwami yako wa 6 abakyala basinga ebisere bisinga naku zino bakyogedde konti balina obwagazi butono naku zino obwagazi butono olino sanga family planning depression muba stressing n'obwavu tosobola kubeera mwavu noyima nolina mukasete divorce obwavu no kwegatta byanjawo tebikwatagana tebikwatagana divorce kati kiringa gwe nga tolina musene divorce nga tolina muyadde ekigatta bana ina obusungu kyogamba feelings olina wozijja oba n'obusungu era okulya omukazi mpozi ng'obadde oyagala nnyo naye ebiseera ebisinga omukazi yenna nga talina amuka ssente papa siyajja okwegatta nawe yaba ayagala ssente kate weegatta nawe notamu yadde n'olwatalo it is a total turn off tagenda kuddamu yadde okuyima so ebitiwe bibeera Mama Kisoto gwe tubadde n'olunaku olwaleero tulina products nyingi divorce tulina ofunza tulina kamufunza akalungi kagoba ekiswa ekibi tulina matama booster mu mukazi wansawo nga tamalibulamu nga talina kibudi kyekiriwa ekibiifu kino kibeera wano bwekiti wano osanga omukazi nga alina amagumba mangi wano ng'akaluba tetukola ekibiifu then tulina ne pooling service yaffe pooling session now tulina olumu tukola pooling muno mu kisenge tukola pooling abaana bobwala nga tebakola pooling jangu tukoleko gwamukwatako nze kenyini n'abakyala tulina abakyala basenga balala bannyambako ne basika abakyala bange ne babeera nga owabikolako ne bikona we do it hands on jangu tukoleko gwe n'omwana obwala ali ku campus abakazi bakoze mu kusera nabo ku snap mujje tubakole pooling omukazi anyuma nyonga alina pooling tulina pooling room wano omuntu yekola ayinza kukozesa kyokulayika nti eno wansi wasigala wavaayo like kasente akalungi nga tulina tightening waffe ono kamukulage eddagala lino nga we nagambye nti lya habo kandi simuleko wano olabe nti ddagala miti mifumbe naye kenyini oliwunyeko otegeere eddagala lino mukadde afumbe wunyako divorce oliwulya nti habo kati no ligoba akaswa akabi ono mufunza takoma kufunza kokka era nze bwe product gyentunda ina emigaso egisukkamu 2 mu3 kati no mufunza afunza wansi agoba akaswa akabi then namana cleansinga wansi kwe nga wono okola chewing gum noga yamukamwa niwo banga wawunya bulungi wa refreshening nono tightening bwatyo bwabe amalekera okunyira abasajja omanyi nti omukazi nawe abava akaswa akabi divorce ebera total turn off oba okola kumala sicho ngamba banange kati kalo ka tightening chikakola kagoba bad saints then ka cleansinga then ne kamimisa dagalya habo nga boli wunyizaako omima tali mukazi anyuma kunsi kuno nga mukazi mufunda atenga asoto waza ngomwana akuba kati namana asereza boyingira bwoto mwana nakubaka no diet na mima aba eyo gundi eyo chegete yawo ndabamu ng'omwana akubase nata nodda abanga asima ebinoso jukira ayina ekisooto kiba kisooto banga kuba buloka foko bana ebyo tubadde wano emachindi opposite barracks Maserina building level soka first floor shop number 3 abasinga baloza first floor ereba ground ebera eri yawansi yawansi ba ground floor bova kaligwa atamanyi bya level bova ku maduuka agasooka wansi amadala wegati yes wewo amadala gagukira wetuli ekipande obo kira n'obeetu wanga nti wakirengera ng'oli eri ekipande kyakannyo oba okirenga C&G fashion collections tulinawo n'ekyama kisootawo wakati muba munfuna bulungi ne bujje tubakoleko mutuwe n'abaana abazadde abaana tubakole pooling omanyi nti kati tufuna abakazi olina agamba Grace mama wange singa yannyambako n'embikola nga nkyali tunesibonaabona bwe nti so omuzadde kati kiri eri gwe mukwano okufaayo ku mwana wo nabagamba abaana mubakolako olunaku lumu ne mulaga ekyokukola ne tumupuulinga bulungi nnyo n'aba nga atereera ebintu byaffe byonna byakuteesa nadda pooling session naye nga products ziri ku beera isi bana bwe tutambula olunaku olwaleero episode esoose bwe tubitambula tujja kuba tukumwate mu episode endala bingi emboozi z'abawana n'abakyala naye ng'endongo y'ebinyaanya olunaku olw'enkya ku summit ekyengera ndabye oyambadde ekyambalo tuli official sponsors muli ba sponsor by the way sponsor Kisooto mama Kisooto ali sponsor mu ndongo y'ebinyaanya ngenda beera ne tent yange ngenda kuba nsomesa abakyala newaddeyo devotion newaddeyo okulabirira abakazi newadde mbawoomeseza abakyala bammwe
katuli abo ennaku olwenkya tugenda beera wali ku summit ekyengera mbaziira tone mujje tuyingire okuyingira mutwalo gumu gwokka ate tukeereko tomanya nti ojja kubeera munamugabira abantu eddagala ekisooto bw'okuba endongo then wangule ng'osootowaza kuba endongo bw'osootowaza kuba endongo bw'osootowaza kati nammwe abasajja nga temulina 4 wheel mujja kufuna akaseera kazibu ng'ekisooto kikutte kati nawe omusajja funa musitula ki ndoddo kale banaye bwe twetambudde olunaku olwayo tukwatagane olunaku olunaddako mbeere bulungi mwedaba